Gyabaleko gyonna gye mutuusako engalo gye musinzira okubeera nga mumpuliriza. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe, agiramuze ekisagumye emitima abakaabi nganda ssaakaate n'ab'emikwano. Omumbejja Aisha Nasolo ge gange bantuuse okubeera nga ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaakaate n'ebyo ebigenda mu maaso mu bulamu bw'abankuba kyeyo. Kye mba nkusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde, liking video eno oleme okubeera nga ate missing out updates. Yes, butereevu ensonga ezikyakutte wansi ne waggulu ezigenda mu maaso eziri ku mimwa gy'Abannayuganda ab'enjawulo, ba bloggers ab'enjawulo ssaakaate ne ba tiktokers ab'enjawulo emunange zeeza Entebbe airport. Buli muntu avuddeyo munnange n'ayogerako ekyo ate kyamanyi obuli bw'enguzi obufumbekedde ate munnange awo ku kisaawe kyaffe Entebbe mu ggwanga lyattu Uganda. Si byangu n'akamu n'akeddagala, buli omu obujulizi kwegamba bukyavaayo obw'enjawulo, buli omu avaayo n'ayogera ate bambi ebyamutuusibwako ku kisaawe awo Entebbe byennyamiza bikaabya amaziga. Embutuufu osiriikirira ne weewunya oba ddala lyeryo eggwanga lyaffe oba munnange twakyalamu bukyazi tuli bagenyi, naye nga munnange byebyo ebigenda mu maaso. Kati nno butereevu ngenda kuba nina akatambi ate kengenda okubeera nga nkulekerawo awo. Mwana muwala avuddeyo ate ye bambi n'atunyumiza ebyamutuukako, bikaabya binakuwaza kwegamba byennyamiza wabula nga ate bituufu byebyo ebigendera ddala mu maaso ku kisaawe kyaffe Entebbe. Kugamba ensi yaffe tetumanyi wa gyegenda era tetumanyi wa gy'enaakoma, naye nga kyonna ekigenda mu maaso bannaye ofunako obudde sabira ku nsi yaffe Uganda, otherwise bannange ebigenda mu maaso byewunyisa ate nga bituufu. Mwana muwala ono butereevu ye munnange baamukaka akaboozi mu toilet ate z'oku kisaawe Entebbe, era ng'ensonga eyo yali yakubeera nga munnange bamuyisaawo. Ogenda kuba omwewulirirako anti bagamba nti akuddira mu luyimba butereevu taluwoomya. Ngenda kuba mukulekerako naawe ogende maaso n'okubeera nga ate omuwuliriza. Kati nno nze nkitwala era nkikiriza nti bano abantu abavuddeyo ne boogera ebyo oba oliawo ebyabatuukako bakiikiridde enkumi n'enkumi z'abantu, kwegamba bakiikiridde emitwalo n'emitwalo gy'Abannayuganda abatasobola kubeera ng'ate bavaayo ne boogera. Ejjukira nti kati TikTok yajja, Facebook yajja, abalina eddoboozi bavaayo, abo abasobola okwogera, abasobola okwerwanako bavaayo ne boogera ku nsonga ez'enjawulo, n'ate waliwo ababeera eyo ne basirika. Kati nze nkitwala nti abo abasirise ate bayitirivu nnyo n'okusinga munnange bano abavaayo ne boogera. So nze nkitwala nti bakiikiridde emitwalo n'emitwalo gy'Abannayuganda abo abali ku kyeyo, abaayita mu binene ebintu oba oliawo ne bino bye tuwulirako ng'ate bitono. Nze nzikiriza nti waliwo ate abayita ne mu binene ebisingako ku bineeno munnange bye twakafuna, wabula nze ngenda kubanga mbikuleetera byonna owulire ate munnange bigenda mu maaso ku kisaawe Entebbe. Gwanoonya passport oginoonye ng'okimanyi munnaye ebyo bye bigenda mu maaso era olaba oba onaasobola obbiyitamu oba munnange toosobole, naye nga omaze otegeera biki oba oliawo by'onaalozaako we baba ng'ate munnaye tebasobodde kwetereeza. Naye nga ffe tukkiriza nti abakulu bano eno butereevu bajja kubeera ng'ate bakyusaamukko kuba kati ebbugumu lisusse mu butuufu kyemmanyi nabo bakiwulira kati ekigenda mu maaso. Okubeera nga twafunye obuvumu ne tuvaayo ne twogera ku zino ensonga, nze nzikiriza nti gye bali bawulira era nzikiriza nti enkyukakyuka mu bwangu ddala ejja kubeera ng'ate etuukawo. Ssaako n'okubeera nga baneno abagenda okuyita mu bimu ku ebyo bajja sobola okubeera ng'ate bakola ki, bakwata obutambi oba oliawo bano bafunemu okutya abagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ebikolwa ebyo. Gamba nga banene ababa baagala enguzi, wojjayo essimu n'okwata omuntu oyo katambi ajja kufunamu kutya, kitegeeza ate enkya tajja sobola kikola mulala kubanga ajja kuba amanyi nti essaawa yonna bajja mu recordinga bamutambuze ku social media. So bannange nze nnyongera okusaba buli omu ali eyo ng'asobola okubeerako ne kyayogera. Bannange vaayo oyogere, vaayo okiikirire abo abatalina ddoboozi, ofuuke eddoboozi lyabwe. Twebaza abantu ab'enjawulo abavuddeyo ba celebrities ne boogerako ku nsonga ezo. Precious Remy avuddeyo, ngenda kuba mukuterako maaso kaawo. Mama Fina yavuddeyo yadde ate bavuddeyo awo ne bamutabukira bubi nnyo ne bamugamba ye alina ennamba ya President lwaki teyamukubidde. Fifi the Queen yavuddeyo n'abalala ba Ismail Lexus bonna bavuddeyo ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate boogera ku nsonga eno. Kati nno tukyasabira ddala mwenna abalina eddoboozi, mwenna ba celebrities, mwenna abasobola okubeera ng'ate muwulirwa mangu, kugamba ng'eddoboozi lyammwe litambula mangu, bambi muveeyo mwogere ku zino ensonga.
ensonga. Otherwise bannange kineno kisusse omunayuganda kwegamba abulwa ne kyayita ekikye mu nsi ye. Muveeyo mwogere tusobole okubeera nga ate tutaasibwa. Otherwise ngenda kuba nkulekerako akatambi kano mwana muwala munnange akunnyonnyole ebyo ebyamutuusibwako. Si byangu n'akamu n'akeddagala okamayiza waliwo n'akalala kagenda okuddako. Kyenkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde liking a video eno naye ng'ate ekisinga obukulu toseetuka. Goodbye for now. Bwe yantwala mu loogi neegayirira omusajja neŋŋaana okuyingira mu loogi nakaaba amaziga ne mugamba era abasajja ababoda abaali bali awo bano ababoda abatava ku kkuba abo. Omusajja yajja yali atamidde ng'alina akakola n'ambuuza sisita okaabira kimubadde kyono bbaawo akutte alina kyakoze akukubye kati n'aswala n'angamba gye nsawoyo mu mmotoka yange nenjijjamu n'angamba tambula ogende gw'omanya n'akuyisaawo. Jjukiranga before nga nkyali ewaka emisana yaŋŋamba nkubire ekifaananyi kyo nga bw'ogenda okwambala ku airport ng'ekifaananyi kyange akirina. Kati ntuuka ku airport essaawa ezo we yandeka awo oyo omusajja owa booda ye yanvuga paka ku airport n'antuusa wano Kalyango jjukira eri munda tebakkirizayo bapiki nga nina okutambula okuvaawo paka eri munda. Webale nnyo. Nensooka nnyimirira awo kati waliwo abasajja baali balina akamotoka ne baŋŋamba sisita kiki oya ogende eno munda jangu tukutwaleko. Nensooka nentya jjukira nga bagamba ku airport teweesembereza muntu tebakutwalayo tebakola ki olina kubeera ku lulwo. Naye ne ŋŋamba wano nga waliwo akagendo ngenda tuuka nti eri munda nenguma nenninya akamotoka k'abasajja naye nkugamba nayingira akamotoka ako saababuuza how are you saababuuza muli mutya nasirika busirisi saamanyega ne batandika n'okwebuuza oba soogera era navaamu nga soogedde ne nkwata ensawo yaye nga ntuuse ku check-in. Bwe ntuuka ku check-in waliwo gayi yasooka najja owa passport n'aginjako yo teyantawaanya alhamdulillah ne nnyingira munda. Bwe nnyingira munda ne nsimba layini ya boarding passes nenzifuna. Kati mba ndi ku bulayini buno bwa Airtel ne wajja gayi n'abuuza Namagembe Stella aliwa ne mugamba nzuuno n'angamba jangu nanzija mu layini n'ambuuza ani agenda okuyisa waneeno. Mukwano nga sikyasobola namwogera linnya nakankana bukankanya emimwa ne nkaaba n'angamba sirika toka abasoko gye nkubulire. Gayi n'antwala mu ttooyi. Bwe yantwala mu ttooyi n'angamba sumulula empale yo ompeeko. Ne mugamba sisobola. Bwe yaŋŋamba tosobola genda. Yaŋŋamba nange munyumye ebintu bino ng'ebintu bye munyumya mumanyi nti biri on record. Timo bano bagayi bonna amanya eyasooka bamuyita Andrew eyaddako bamuyita Shadik. Kubanga we yaŋŋamba tambula ogende nenva mu ttooyi nenzirayo mu layini. We nadda mu layini yakomawo nga mpayo bwenti passport yange ku kadinisa. N'abuuza n'akomawo n'ayita Namagembe Stella ne mugamba wangi n'angamba mpa boarding passes zo. Kati nali mbiwereddeyo wamu ne passport munda ne visa. N'azisikayo bw'ati mu kadinisa n'aziyuzaamu n'angamba tambula oddeyo ewammwe. Nakaaba amaziga. Omukyala n'angamba siina kyakukolera. Nagenda okudda emabega. Bino byogerako byaliwo ddi? Byaliwo ennaku z'omwezi ngenda kebera passes zayo kubanga ebintu ebisinga ebyange mbiyina. Byaliwo naye omwaka sobola gwerabira. Yes, tiketi nkyagirina. Byaliwo omwaka gwali gwa 2017 ng'ekisiibo kyali kyakaggwa. Let me follow you. Gwali mwezi gwa mukaaga. Yes, eyasooka n'akusaba mulemaganira ku loogi. Webale nnyo. Yalagayo ekifaananyi kyange. N'owa ku airport tinaakusaba. Yes, yalagayo ekifaananyi kyange kuba nadda emabega. Ne waliwo omuwala n'ambuuza okaabira ng'ayambadde yunifoomu y'emu ne Shadik gye yali ayambadde. Ne mugamba mbadde nnoonya ku mwami gwe bayita Shadik. Nga njagala kwogera naye wallahi ngende muwe. Nga njagala muyita ngende muwe ampe boarding passes zange ngende. Kati omwana namuyita Shadik jangu waliwo neno omwala akunoonya. We yantukako yangamba gwe nnoonya ki ndi mwana wa nnyoko. Ndi mwana wa nnyoko. Sisobola mwerabira. Muvubuka munene muddugavu ayina amaaso galinga amakanufu naye nga si makanufu nnyo. Era yali ayambadde uniform nga eya Kenya Airways.
ng'ayambadde empale ya grey ne saati njeru. I can't forget him. Ne Andrew sisobola mwerabe yayambadde t-shirt ng'erimu ebikubo bya bbulu n'ebyeru ne jeani ya bbulu ng'alina n'obulevu yabutintinga grey ng'oyinza ogamba muzeeyi obulevu nga yabutintinga ng'alina akawalaata. I can't forget those two men. They are my nightmares. Kati Entebbe airport buli omu gy'ayogerako ffenna katuveeyo. Nali lubuto lwa myezi 6 ne tuyita ewasooka ku migugu ne tuyitawo bulungi nga tewaliwo kye batubuuzizza. Ali nze n'omwami wange n'abaana 3 tutuuka kajja akasembayo k'osemberako ddala olyoka ogenda eri gye batuula. Omukyala ngamba madamu togenda kuyitawo tulage ebbaluwa ze eziraga nti oli lubuto era lwa bbanga ki. Of course ebbaluwa eyo nagirina ne njimulaga. Nali nvudde naye ne Canada nga njirina okuva musawo wange obstetrician. Namala ogimulaga ng'omukyala ngamba madamu bino sibitegeera. Ngamba tabitegeera oba biri mu lulimi lwatategeera naye nga byali mu Luzungu. Nenzigulawo essimu yange ne njya requisitions zonna eziraga nti mbadde nkola ultrasounds byonna bwe manyi ebya blood work eby'olubuto era biraga bi-indicatinga ne weeks zendi olubuto kiraga sola zaalira ku nnyonyi unless nga buzibu bwebuze ne mugamba mama requisitions zino nazo kana namula requisitions zisukka mu 5 pala lubuto myezi 6 kanoza bigenda kugwa banne omukazi yatunula bbali n'alyoka agamba omwami wange nyabo ono omukyala utajja kuyitawo okujjako nga musasudde ssente. Ningamba tusasudde ssente zaaki. Ebbaluwa zonna nzimulaza kati kikyayagala. Bane omukazi yatunula n'eri n'atambula n'atuviira. Kati yali kajji atuna mu passport omulundi ogusemba nga olowooza n'atufanako ng'agamba first clear with her. Obutabarisa anti video egenda kuggwako. Omukazi ng'agamba musasule ssente $150. Aka yagamba 2. Tumuga tuzirina. Tuyite tuzina. Ne tukayana paka wetu. Twalinganya abo nga abalamuza. Ne tulamuza paka $150. Kati n'agamba musindike kwene namba ya mobile money. Kati ne tugamba ate if something is supposed to be legal. Lwaki tuba tetukozesa receipt oba kutusasula ku website nga batukozesa Mastercard oba Visa. Sente twasasula zaaki za mobile money. Era twamala ozimu waawo n'akolero lye yali ku counter wetusembera saini ne tulyoka tuyitawo. Kale Entebbe ne bwoba oyina document entuufu ne bwoba toyina bannange they will find a way to squeeze money out of you. Simanyi bakikola oba sena babawa ne uniform nga ziriko ttaaga z'amannya gaabwe bwe kisaana kugamba twogere nga tumanyi n'amannya gaabwe kuba this is too much. It is really too much. Mu nsi eyaffe kyewuunyisa nnyo.